Miss Uganda bwenna buli muntu yategedde ogulirira bugulirira. Muganda wa Sindi ne kali kabayita kapulima. Be basinze mu bibuuzo yagudde. Kati yasinze ati. Miss Uganda yeetaaga to go back and be popularized. Nga we yali kedda. This is Miss Uganda beauty pageant. Beauty and brain. Kaganda ka Sindi ke kadzeemu ebibuuzo obuki obulungi. Wano twetaaga beauty and brain. Kati Uganda waavu butuluma otunda kitu kigule. Nze amakanzu gawedde onagajja Dubai. Kati amalala gajja ku Mande. Mama Fina atunda boarding nene 10 network ye yetunda. Kati ekanzu ze bagula naziguze sente ntono naye nzitundira kutandikira kwaga. Tosobola kanzu ya ichuli jesonyiwe. Genda ononye y'omusanvu. Kati nze ntwale kanzu ew'amagogo ndi mugambe emitwalo omusanvu. Ayingire y'omuvumba. Yes, kati nze ntwalire amagogo ekanzu. Sipiika ngambe ndetera 2. Mugambe mbu za mitwalo. Okitegera nasatu awo ntwa kakadde gatandika kwa satu. Mpamise kanzu mugaye ntino ya asatu. Nga Isma yobadde era njidisizaawo kakadde kamu kitundu. Twasonza banako. Sina kanzu ya munaku yenna ononsonyiwa. Ati sijirina. Atulowoozaako naye kati sijirina kyogamba atunda polote ekkololo talowooza ku banaku. Ate nga gwe atuga nti Bobi Wine sente yazijja mu banaku yasolozanga banaku. Siri Bobi Wine nze mbadde njagala Bobi Wine sina kye njagala fuuka ku Bobi Wine. Njagala kubeera Ichuli. Nkugambye ekanzu za Ichuli zitandika ku mitwalo 3. Togisobola gireke. Oweza abantu 50 abanagula buli. Ate zinalese zaala zakugezi weddewo n'oba olina obukadde 2 sirina kanzu mpaka ku Mande jja. Mande jja ogenda okuddamu okuleta. Era wemba sekuyise linnya mbaguzi jesonyiwe. Ate ne kanzu ya Ichuli y'abaseeka abasitayiro. Waliwo kanzu z'abaseeka Kasimu. Weziri. Wanjitebo. Kanzu z'abaseeka Kasimu weziri. Size ntunda. Toguza baseka. Sagala abantu mu mistakeninge ku bigambo byange. Waliwo kanzu size ntunda. Zino zentunda z'abaseeka ate abasitayiro. Seka Kasimu bambala ziriwa. Simanyi ze bambala naye size zino zentunda. Era sirowooza nti za 3 plus. Kubanga eza Ichuli ziva ku 3, 5 kakadde plus. Simanyi naye simanyi nti senga batunda bambala muzino era senga yankubidde. Naye teyakubidde. Kitegeezezze teziri mu bbeeyi eyo. Yes, ate sirina buzibu bwonna. Naye nga wamuyiseeko ko kulinya. Ati babenkyayita bangi mu maaso nkyayita abantu mpite sipiika mpite inginiya Magogo mpite Honorable Nsereko mpite Jamis Kigundu Kasimu Nakibingi ogulaba namutuukako ntya yazirese okuva e Dubai. Ne Dubai saagula mu za bulijjo. Tebanga babalaba mwetisse ebiveera nga mutamba. Saalinze sebo ze ne taxi ze nalinnya ze ziri ezitwala abagagga. Ono Ichuli wemba ntambudde tegeera nti Hamu Enterprise etambudde. Linde London. Yes, wabuza abali London. Nga nze asaza kaadi. Bannayuganda bamanyi okuguza kaadi. Bakezi bonna bakalamba ite bamanyi. Kaadi ogimanyi ogiguza. Yaba Ichuli. Bayinako sente naye amanyi ogiguza. Tabitegeera. Bangamba wabalanga mu molo nga babuze. Okumala eddakiika 3 ng'okyalanga kakalaamu na keezi. Ganoonya mu molo kati kibatategeera kakalaamu ne keezi. Bw'otuuka mu molo z'e Bulaaya. Tozitambulamu ng'olina ssente mu nsawo zijja kuggwamu. Buli kyolaba ojjaba okyagala. Oba okyegomba. Kati fo kyokugenda mu dduuka buli dduuka londamu ebintu bireka. Ofulume. Nafuna chocolate, nafuna eguli, agera otuuka aga bucket ejjudde, nafuna n'ebiveera bye. Katonda wayite bangamba yasala ekkubo bw'ati nga yeetisse ebiveera alinga yeetisse gwe nasa. Naye sijja sobola baana batambuze kubanga kilomita ze batambula wozizze e Uganda kuva Bwayise mpaka wa Kampala. Temuli Uber. Nga babaga Uber wali we tubeere ne short kulia. Naeze Ichuli gaona ndi wa taxi. Yes boss. Tomanyira bya tambo. Toyita Ichuli ga tomanyi system. Nze system nangimanyi. Gwandese ne bumbulako. Yes. Bwotuka mu America omuntu goyagala yabuze okola ki? Damu wana abantu bakuwulira.
anti sigenda ngayo ng'ogenze katugeze bano abalimba nagabo otuuka America kubira neno tukawo nga taliiwo kikyo kyokola nfuna ofunyi kabu nekulazeewa nenfuna wenyingirawo okitegedde kati ewa kabu nawe oli mutuufu kabu hotelo poliisi okitegeera waliwo ebintu ebirina okukwanguyira ng'otravelins singa omuntu akubuzeeko tobeerawo kutangaala waliwo tourist centers totangaala nosooka otulaawo olinde obulaya totangaala nga otangaalamu katono ne beekengera ne babuuza kino ne babuuza kiri era omumaliriza nga balina kye bakufunyeeko totangaala tangaala oba obuze naye ng'okutte eno sooka ogende obeereeyo weekalize ng'ategeera gy'okola ki otaningira eri mu magezi bakopapula bw'obanga olaba n'ogamba noonya maapu ne kasita otangaala tambula n'ekikyuli oyige basandwaliyane bonna baayiga bali eyo kati raga abamanyi ebyennyonyi nga gwe abayigiriza tebava ku lusegere lwayo tebava ba bedset gwe nga tonyeze ennyonyi yagamba mbu ku luy'ennyonyi baateeka ku peegi yaabwe ne bagamba ekifaananyi ky'abakeezi mbu they pretend as if they are still watching a movie. Tengeri gye bayita ku bakozi nga balaga nga abakyala ba movie wali enozozo headset ziwuliriza abaana abo gavumenti teri basonyiwa tesobola ikyuli emu ku nsonga esinza okundeeta olunaku olwaleero ze njaga atwogereko z'empaka za bwannalulungi Miss Uganda zabaddeyo olunaku lw'omukaaga Miss Uganda yagwa wakugulirira oyadde Miss Uganda oyo ate nga bujulizi kuva gulombuleeta si oyo yabadde oyo si oyo ekyo kyabadde ki kaya na Miss Uganda bwenna buli muntu yategedde ogulirira bugulirizi si oyo yoyo ate yoyo yabadde alina okubeera muganda wa Sindi ne kali ke bayita Kapulima be basinze mu bibuuzo yagudde kati yasinze ati ate baalirangiridde omuntu agudde tewalabye ati wali kulastinga omuntu ajja n'ayogera omukazi byakayana byagwa tulina okuzza Miss Uganda entuufu oyo omukazi nanyonga yampita wali nga zalirwe yalinayo ekivu nendowooza alina kyaŋŋamba yadda mu kwesesa bwesesa talina kyeyaŋŋamba n'amiisinga ikyuli Miss Uganda yeetaaga to go back and be popularized nga we yaliko edda okimanyi dda nga tulooza Miss Uganda amalako na myaka 5 mulembe gwa Sylvia Wall Miss Uganda nga kintu kyamaanyi ne Miss Uganda yaggwamu supu yes because you cannot stage a performance ekintu kibayita Miss Uganda kya country tekiyinza vaamu bwe kityo nti kimanyi nedda tosooka kugamba oyo sookoleke ikyuli zire mpaka twogera ku za bwannalulungi yes ati zagudde tezirina because there is no believability mu bantu nti yoyo tumukunde mulungi omukazi muki hana mulungi yes very beautiful neto muyisaamu nga waliwo ebiraga nti si yakoze eki si yasinze kuba kati kiri glaring nti si yasinze waliwo center waliwo emikono ejja wabaddewo sente kyo yes what was that Miss Uganda omwana nga yatambudde Isma n'alaga omubiri ku stage si bya mubiri eno pigment mino jawulo eno beauty contest eno si modeling Uganda tebawula bintu bibiri nange Dolini Kabalebe yabinnyonnyola this is Miss Uganda beauty pageant beauty and brain lulungi na magezi yes si modeling ono si modeling this is not a modeling contest however okuba mu ne modeling mu you is one of the what the bagala zoino bamu nazo nti katugambe nti tewali alina kugamba nti English subject is compulsory okitegeera in any case buli subject ogikola muki mu luzungu kati gwe oyinza okujja ng'oli beauty with brain but ebijjira ku Miss Uganda is going to Miss Universe Miss World but era standing z'aba Miss zitambuliramu nnyo modeling kuba mumaliriza mugenda mu modeling ki agency modeling is the ideal kubanga neoba towangudde Miss World but the modeling agency za njawulo
oyinza ogenda mu ya tourism, oyinza ogenda mu ya anthropologist, oyinza ogenda, depends kiki ogenda okuinfluencinga, but you have become a big what? Influence. So wano twetaaga beauty and brain. Bulungi na magezi. Yes. Okitegedde? Eno beauty and what? Brain. This is a beauty pageant of a country. Omuntu omulungi nga tumugattako value y'amaki? Y'amagezi. Si modeling. Eno si modeling age gundi competition. Si fashion show kulaga ngoye biki. Ebyo bigoberera kye tuyita surplus to requirement. Nti ogula ennyama wagamba nti waliyo piraawo. The two factors is ennyama n'omuceere. Ne toyinza leka butungulu, butto, nyanya, kachumbari. Do you get it? Okola piraawo. But the key factors ku piraawo muceere na nyama. Toyitira abantu piraawo ne bamulyanga wa vegetable bakuse. Sajja akola bwati oluwuyi omukubi w'ettaali katawulya mu kifu n'atunuulira munne Abubakari binti Musa n'olyokolaba Musa wallahi oba omunyiizizi nayisa mu lusaniya ati emirundi ebiri nga talaba. So this is a beauty pageant. We need a beauty with the brain. Omuwala Hannah is very beautiful, but very lacking on answers, basic answers. Yabadde taddamu bulungi nga Kaganda Kasindi. Kaganda Kasindi ke kadzeemu ebibuuzo obulungi ne kali ka prima. Ono teyazzeemu ebibuuzo nga Miss ki? Uganda. Emikono ne gitambula, obupapula ne butambula. Yabadde agenda kuba yali Miss Popularity. Nga ino genda mu Miss Elite. Yes. Yalina ogumi olwedda oba ogumye nyama ntono okayana eri muki? Munkwawo bwa Miss Elite kasaba koze eki? Buzze n'atambulira kuno. Kuba bonna banoonya kye batambulirako. Miss Uganda amalamu omwaka bw'oba toli mugezi nga Olivia Nakakande. Gundi baliwo aba Benacho. Speaker yamuyamba na kuweza Benacho Foundation. Abadde Olivia Nakakande kubaka Olivia Nakakande atambuze emyaka egi. Ate nga abaana bamukubye nnyo ne bagamba mbu kati Uganda yakafuna Miss Uganda kuba kunembegwa Benacho. Abo bonna bagamba balina complex ya bweru. Tetufuna nkomu Miss Uganda ali ava mu Western Uganda. Aliwa twafunani. Uno Nakaseke yazze. Nakaseke kwepatika yo Nakaseke waawe. Anyway Nakaseke nayo bantu basenga. Nenga ekibaleetedde ogamba beauty ennungi ba Westerners bafiri. Omanya aba Westerners bane kye kiba participating mu kyonna kyonna. Teri boxer nti mu Western Uganda boxer. Bayimbi ki? Roigi. Ate kati bakatandike babikopye kati bakyayimbira mu version. Anti bakyayimbira mu version endala nga regions endala zonna wezikoze eki? Wezizuukuse. Roigi bamutegekedde wano ekivulu walabyeyo abantu nga bakifaako ninga kyajjula. Abantu bamanyi organized ceremonies ne crowd ezizza olwa music. Teyakoze ekivulu? Wali kugonda. Tekyajjula? Imperial Royal. Naye gonzoga nti abantu bajja. Kyajjula? Kyajjula abantu baali bangi ku muntu avudde embalala. Nojja ng'olangira ennaku nnya. Kwaba abantu baali bantu ki? Kitegeeza wali organized. Tebali mobilized. Ne bali ba comedy store. Anti organized support. Si mobilized ki? Support. Kati organized support yo tebaawo. Kubanga kyangu nnyo tebaawo. Olina kuleeta mobilized ki? Support. Yes. So kati kyogamba babadde bafiiringa nti nabo beetaaga bafuneyo ku Miss Uganda. Era oba olaba badolini Kabaleere. Abantu bonna bagala tufunye Miss World bano omuwala akola ku Abani. Win success. Naye asafalinga kyekiri nti bw'okola ekiri kyonna bakuyita Munyarwanda. Tebamuyita genda mu comment nze Isma mbeera wano. Nsoma every page. I have time. Government yangamba I have time. Nina kyalo mukaaga. Yes, bambuza ichuli onakola ate ku statistics. Bamanyi nti mu binnyo nakola big comic star. Manyi buli figure za muntu yenna. Kane win success tekyamutuuseeko. Ekyamutuuseeko win success nti buli ne wakola ku Abani kazi katukefako ne kayogera Oluganda, ka presentinga bulungi, kasomye. Ne basafalinga back class nti kati bamuyita Munyarwanda.
okitegeera tekimula Uganda Uganda balina obuzibu ku bwongo nti noono omuwala olw'erinnya tumukunde bajja kugamba siwe Nakaseke era batandise siwe Nakaseke okitegedde kuba bo mu bwongo bamanyi nti Museveni muki Munyarwanda. So why are Uganda fascinated with Banyarwanda? Kyogamba tewali bakongo wano nga balina babeera wano batulina ekika ky'Abanyarwanda kiramba wano ate n'abayindi bayina naye waliwo ddeyo omuntu agamba nti oyo si Munnayuganda Musudaani oyo Musudaani oyo Munnakenya oyo lwaki beesiba ku Rwanda ati banyirira nnyo no bakimanyi nti Rwanda n'Abanyankole tokyayinza bakola ki baawula abantu balina birifu nti there is a subterfuge bayingirira mu bano bayingirira mu Banyankole olwa publicity gye batadde mu politics ku president nevertheless obabuuza kati Omunnayuganda gwe bazadde mu Britain naye n'ayingira omuzannyo mu Britain n'aguwangula ng'alina passport ya Britain so Britain talina mu celebratinga olwokuba Munnayuganda nedda why not kati abamutuuze omutabani wa George Weah yabadde asambira America ku World Cup n'ateeba mu America kati America yo talina celebratinga mutabani wa George Weah kubanga taata we president wa Liberia olaba obusiri wa Bannayuganda ayogera n'ebyo ali Britain ali America nze nina ID y'Abaswidi siri mu Swidi oli Munnayuganda nagireta ne Uganda nenge ekyakolerayo kati why is it Sweden saying nedda mudeye wamwe bano bonna aboogera batakuba na Uganda Abanyarwanda bali mu nsi ziri foreign omuntu ali wano nga Munyarwanda nga ne idea ya Uganda nga bazadde be bali Banyarwanda ye n'abeera wano buzibu ki waayina wawangula Gold n'agamba Munnayuganda so Gold kumate mumwagala amuwe Rwanda balina muwa Uganda era tumucelebrate ne ku airport just one waliwo bad publicity mu politics yateekawo embeera biasness mu bantu ku Banyankole n'abantu abafaanana we batyo era owulirawo akadubudubu okitegeera bw'okola ekintu nga tolina nnyindo nga y'Abazonto nga bagamba history oli Munyarwanda bagala obe n'ennyindo ng'eyawankaaki saabakaaki nga omuntu akulaba n'ekiri ku bwongo olw'ennyindo kati oba tolina eyo ne bw'olikola kikaaba gwe makona gwe n'ogeza owangula ekintu gwe ojja muyita Musudaani bagambye Sudaani naawe n'oyo yennyini so ffenna because abantu bagenze mu multiple crossing tewakyali bantu balinga bawankaaki saabakaaki you get it ffenna ogenda olaba era certainly ogenda okumaliriza nga almost every family egenze ku cross ki marriages tewakyali ne kati abantu abeesibamu ebyo ebintu baba bakyali backward kati ebyo ebintu babikozeseza nnyo ku building sentiments mu politics buli muntu alivaayo ne woba gwe mumakono bw'ovaayo ati batandikirawo era simanyi era ne olaba ne mu insult mumugenda mu bintu ebirimu amagezi ojja kugenderera okulaba ng'abantu badrowinga nnyo kale oyomba otya n'omwana wa Nnambi oba towagira Bobi Wine azifu muva mu lubuto lwe lumu omwana wa Nnambi yaani mutabani taata wange mumanyi ne bakuteeka mu bogus talk musimanyi naawe omwana wa Nnambi ya please kati ebyo nakudrowinga sentiment z'okuteeka ku side ki kale gwe omwana wa Nnambi bwana wa Buganda so Buganda mala gasalawo olwokuba ndi wa Buganda mala gakkiriza ogende na buli kimu so that's politics okukola obwongo bw'omuntu nga tasalawo just omugamba ekigambo kimu kyusa n'abeerawo n'atya era wanemya back then mubadde mubalaba walya nga batambuza walya olidaivatingako ku byayogera bwe oyo akolera Museveni era obiraba ne ku babaka musajja ayinza okuba mu palamenti ali ku mirimu gy'akola kati nga kazibu Bashiri ne bamusojja yes tuddeyo ku Miss Uganda lwaki olowooza ku mulundi guno bonna baagikubyemu ebituli anti si yeye ono yayiseemu nga mmeeya w'Entebbe Fabricio yasula wakunda n'akeera nga yeemu
Fabrice tujukira abasasa agali etebe ayati bonna tewabala Jacob yaswa wa musanvu ngago balagiri nakwende yasula yali mwemu yakera ali munya kati politics oyino solo kuma omunyago ojuwira kati oyino solo kuma muki omunyago za sister wasindi ade munu no primo omunyago gwabalemyo kuma yes twaito kuma omunyago yacho bola abantu bakola edda mu basajja bedda shirudi neki nefumu edda ngo mukazi akwata wano nga oba ogenda naye oli wa munyakula abamututte kyekyalete saki nefumu ne shirudi ngo sajja akufumita kubanga omunyago gwe nga gukwata wano so politics wate wali kati iyo muwala timu ye yakoze nenga ojjo olaba aze abakingibwa big talent awe mbadde njagala okujja Yes. Watch big talent. Upcoming artist wa big talent aberawo ku reception ne bakukkiriza oyingira olaba omukulu anti omukulu wa wait alika ekigalo ku lujja olusembayo Kenzo. togenda ngayo makindi singirangako mu office kuliko ekigalo kati yateekako ekigalo baleeta gundi tomala gajja kusindika sindika kati abo be bali ku reception oyo yasembayo oba onoolaba omukulu yakimala yabeerawo mu meeting PA yabeerawo gwe naye Kenzo yali mugezi ku bintu bino ebya global artist yali teyeetaaga muyimbi nga Lema. Lema is a very local girl ayagala bufumbo na kuba happy na baana okitegedde si loko nti musa local as a person waliwo abantu abaprefaringa obulamu bwa bulijjo abagagga bangi abantu nenna abagereka naye engeri gyakulira mu America nadda n'afumbirwa eno w'osoma akatabo ke akulaga nti ayagala nnyo ebintu bya bulijjo kati Rem ebintu byali bimusanyusa tebyali global what was good for Rem was to be a celebrated woman defending, loving, caring, and having a husband at what? Home. Actually, I want to try call the doctor chi. Not beyond that. Lema takolerera kuyimba kukuba Afrika, kuvuga nyaba Gucci. Ebyo nabiyinza okujja as second option. But the fact muliko see a socialization. Nti Lema wabadde music senga yayagala yandibadde akyesinga nnyo okutambula n'ezzali okitegeera yandibadde akyesinga ba socialite okuboolinga tukuyita kuboolinga batta boolinga okitegeera so satisfaction ye yali yakuba a lady with a good income n'erinnya well preserved n'omwami mu society which she is. Yes. So kati Kenzo ye ogambye yabala nnyo. Kenzo abadde bulijjo ekimutawaanya ntuula ntya mu ba Diamond, ntuula ntya mu ba Burna Boy, ntuula ntya. Yeetaaga omuwala ali influential. Ne waba agenda ku influencingayo eddakiika 5. Naye image y'omuwala ejja tambuza Kenzo. Teza Kenzo kati wano yafunyeemu nnyera ya kirala. Yafunyeemu ekyo volaba teyagenda ku ggwanga mujje. Teyali yewa family. Yali ena nti olunaku lwe baali balina oyisaamu ono era olaba mu tenti big talent yabaddewo nnyo Umaru Katongole UK Moro ayina Miss Uganda ne ttiimu ye ebeewiininga Miss Uganda akiringa na bwana bumalayo. Yes, muba ne tuwa ez'enjawulo Miss Universe, Miss New York, gundi elegant Morocco. Waliwo ebyokutambula. Kenzo yaba afunamu. Abafuniramu ddala ne representation kati wosanga wogwa mu Davido. Oyina abakazi era nga balina amannya. Okitegeera olina okugamba sitanga omuwala gw'oyina naye ki maanyi kyova olaba nti bayimbi abaakabi bayagala nga baana baba pulezidenti. Kuba artist ne artist tekiggwa. Oli Mirembe Jombo ate manager wa Lemaze. Simanyi producer wa Lema amuyise. Simanyi agenda kola bimba na police Evans ngate gundu. Kiri olinga agamba nti Miss Uganda ne Kenzo bali bwe bati. Yes, kuba kati gambye nze mulabayo. Yasembayo wali ku kijji mu meeting abaamu. Asomye muwala mugezi
Chovolabanga Kenzo is a regular English speaking person. Awogera ne werutajja. Abaku programu za kona simanya ani kati nayogera mu Luzungu. It's a blessing. We need to see research. You see, we are winning all of us. This is on record. I've been paying attention to that thing. Kenzo, gugenda case yabamubuze bibuzo. God sake case. Ani cat program na hero jala Uganda show. Uganda show ngendo lawe ne kona. Ngazena ku TV atandika kugamba yes, it's for all of us. Okay, what is for all of us? Simanyi you do research. Simanyi in the world you need saving. Simanyi nesiba atenga za promoting Uganda tebasoma. Kati be contradictinga. Tebagala kuddayo kusoma. Atera gamba beno generation yesoma. Sibabonya kuyiga Luzungu bukulu. Sikitegeera because they are proudly saying tebasoma. But they are also not saying we are proud of going back to study. But continuously parading English over on Uganda shows. Kasitegera bugu muri ya Luzungu oba kubanga ne Siba ayagala nnyo Luzungu. Tebaluyize bukulu. Anti ne lwaki kati tebadde yoda ne basoma. Kati fe tukole kikuba bachumi they have taken our space for abakola literature. Tunoonya we tuwogerera Luzungu tetulabawo. Ngale tutyawo. Ko Kenzo wagati ayinda simanyi Twitter space. Tumusanye tukakati ku Twitter space. Tuginde kola yo kiniki. Tuga omugambo hambole. Bayo ku Facebook. Abayogerera yo ku Twitter space. Ate yagikola. Yasanga yo mugalisonga. Buloya. But you know, Jajabuga, say what you are saying. So what were you saying? What do you mean by that? Nimubera ku kintu kimwe da kikezi. Kati toiza beta ndala. Ola bagoba ko bachagero bagalisonga. Nze bangamba ichulidde ku Facebook. Ne bagoba ko. Bada just about Twitter space. Twitter yake jeri linyando nesiri active kubanga. Babala mu amanya abana ba Twitter. Tosobola kola ya Uganda. Simanyi naye anti Uganda tenyumirako kubanga kuliko ba Salvador. Simanyi bani beyogeza Oluzungu oluli awo. Bamukasambidde. Ekyamagero. Simanyi Serwanya. What are you saying, Sabit? Let's hear from this. So you know kubomanyidde kikoko. Bino ebyokulandaga byabakayita inza kukola Twitter space. Abo basigala bange. Bange nzemba soya. Kati lwaki ebiseera ebisinga Isma bwe tubaawo n'empaka bweziti tewabula weeraba emulugunya mu bintu ebisinga. Anti temusobola kukkiriza genuinely. You don't have kye tuyita sportsmanship. Abazungu batondawo erinnya eryo okuliyetinga nga Red Cross byonna bitulimba UN batulimba. Simanyi bakola kuzza abantu mukwano. Tewali kintu kizza abantu mukwano nga sports na music. That's why bakuliyetinga ekirabo kye bayita sportsmanship. Bakijjanga kubasanyinga Zola. Waliwo Zola yasala defender n'anuuka okugulu n'agweri ne kipa wa nga golo nkalo n'akwata omupiira mu ngalo. N'aseka. N'ayita ref. Ne Ronaldo yali agenda ettebe golo mu Milani Baka n'ateekayo okugulu n'akanga okugulu ne kuyingira mu ttaka ne vivire erinuuka naye n'ataguteeba. Bazze babikola ba Figo. Yakuba Sylvester ekifaananyi Katonda amutte. N'agwa eri ku ziboodi n'omutwe ne guyingira n'agamba refu omusajja oli yeetaaga okuyamba. So ng'ate alina otteeba ne bateekawo sportsman ki. Kati bannayuganda tunafuna sportsmanship mu bintu biki bingi. Nti nga babokisa obalaba beekuba eŋŋuumi naye we bagamba nti ekikonde kiwedde oli n'agwa mu kifuba. Kati ekyo kye kikyatubulamu. Tukyalina long way cause ne gwe bawininze ne waba ayagala okukkiriza abamugaata okukkiriza bangi tugenda kukuyamba. Anedda twabikolera gundi ngaakulimba ne bamubugumya. So tukyali long way tugone nganze omuwala yandabikidde bulungi. Tumukunde namwagadde era nebaza Kenzo okufuna oba assistant oba secretary. Naye nze nga ekiri mmanyi omuwala oyo wa mu big talent. Omanyi enkolagana yaabwe entuufu eri etya? Enkolagana eri nti omukulu abulako kumutwanjulira
ndoze n'engule eno yeyinza okugatta obulungi ku zaawaadi ze kuba wogi yawanguddeawo ne tutagitegeera yayiseewo mukaaba besu yagiragaalagawo nagaa this one the new one naye nga tetugiyiiko kati okussa value n'ebitiibwa ebirungi Kenzo mubazi muki mulungi kubanga abalira mu time n'akola ekintu kye mutasuubira ffenna ne tukiwa obuki obudde waliwo saying teri particularly ku Kenzo naye nga yo saying gyeri bagiyita nti your stupidity is your wisdom waliwo obusiru bwo obubeerera nga ge magezi go okitegeera n'ogaggawala mu comedy bamoti. Do you think a judge can understand that a man playing around gets money and gets rich? No. A judge allows that he cannot understand. Nayenga agendera nga ina apartment. Kati judge waba ayogera kuba comedian, no offense. But judge wagamba nti their stupidity is their what? Their wisdom. Kubanga judge ava mu office. Really nayamba anagenda comedy store Madurati amusese. So kati judge mu bwongo bwa amanyi nti stupidity ya Madurati ne chiko. It is their wisdom. For him a judge to sit and get happiness out of them. Yeah, kati kyapeninga ku bantu bangi. Kufe tuyinza olaba Kenzo ng'omusiru naye obusiru bwe nga wetulowooza abukozesa mu amagezi n'afunamu bingi. Enguze eriggwa mu bintu bwe bito kwatwaye buli omu tesobola kubanga omanyi lwaki ekigambo Miss Uganda kinene olaba gw'oteeka awaka nga takontestingangako mu kintu kyonna bw'otamuyita queen simanyi miss simanyi nabo ne beetuuma miss simanyi queen kigamba ebigambo ebyo byagenda wala abakazi okitegeera ng'omukazi omuteeke waka omuggyeko erinnya ly'omuyite queen olabe oba anaaligaana alikkiririzaawo ne waaba alina embugubugu mutandika omuyita miss ajja likkiriza agamba era abakazi bamuwagire amawoote olina omumuzzaamu ki bo balina false hope era buli avaayo yeyita queen gundi tali yayita kirala queen gwegeza omukazi weeko omuggyeko erinnya ly'omuyite queen bw'aligaana wendi nja kujja nkuwolereze wabula wamala omuyita queen w'olikoma omuyita queen bw'atalikola mpalana ate era ojjanga n'onzijukiza waliwo ekintu ekiri mu kigambo queen buli gw'okiyita buli gw'ayita nalulungi olaba oli muyita nga yennyini nga ne weyeeraba tali queen anywhere okitegeera naye ng'alikkiriza yes uga kati oyinza ba queen waawa negeza oga nti you are my queen kimufumbisa mufumbo emyaka eki 5 nga tayombye kati gwe otakimanya tolikuuma bufumbo ojja wangala nga bayiculi wekka ekitegeera naye bw'olikimanya nti omukazi wakuwaana ojja kukuuma obufumbo obeere nabo. Your stupidity should be your wisdom mu marriage. Waliwo ebintu byoleka omukazi n'akuvuma naye nga gwe mutuufu because your stupidity should be your wisdom. Nomuleka avume. Sajja naye ava mu bbala nga yenyweredde bbiya we n'agwa mu ntebe oba ovuma vuma. His stupidity is his what? Wisdom. Naye weefuula omugezi mu bufumbo beera lwedde okuba wekka nga bayiculi ffe tubeera ffekka nemukiringa magezi kigowa Ana nga essaawa zino buli omu amukuba ku social media abantu abasinga kyabamanya yaliko yakola ki ya trending ate bulijjo tukuba aliko ffe agezaaveeko alabe kati yaliko kyemwagaliza agume amanye ebigambo bigenda kwogerwa naye ebigambo buki bugambo ekirala looking forward for bigger contest ejja maaso just twalenga World Cup kati ekikopo kiri maaso bino temuli byawedde. In fact if you have a good target for Miss Uganda Miss World you should cheat here oba mugezi no cheatinga wano oba ina ddala target etuufu kubanga the price is there okitegeera so abalala bakkirize muganda wa Cindy akkirize kati stay ewaabwe serere yes awo neserere wagambika yakulira musiramuzi era kati musiramuzi wamanya ddeyo waabwe ayambeko muganda uyu agenda zaala ebino byaganye okitegeera yes it is how you protect your munyago sikugambye kati omunyagani yasobodde oguprotectinga ana
okitegeera byonna banzibye byonna tusobola obyogerako but your win is a what? A win. Lwaki gwe tewasobodde wininga? Your team was not strong a what? Enough. Mu buli kintu weetaaga to stand strong. Hannah's team stood strong. Walabye big talent nga bwe bamusaba bwe bamuyita ekuba enduulu ewanika placard omusajja mulala sina wempadde we compromising myself nti neebaka eti kubanga omuwala alina akabina naye nti teyasoma yeebake n'ekyuli kati pride yaffe erimu nti mukazi wange alina diguli 4 nange nina 4 tuli ku buliri kuliko diguli 8 kati awo we muli wetuli kati waliwo ayagala ate ye naagala twakumba mu kidaala netusamba gawuni alwagamba bimalira budde nateekako empete wa jjaaji ne bagenda ku Serena Resort ne banne kyekimuyisa baatamanyi mujje mulekaanira naye nagaya babirivinga mu mass numbers so nkuwadde dynamics ezitambula nze muwabu kati yemisi ki let's accept let's go kuba tebakyakizaayo oba tomukkiriza oba wabadde osuubira mu mulala kati Miss Uganda yaani ya Ana nange ekyuli process nagirabyemu ebiki ebituli naye siri ku Ana ng'omuntu ndi ku process ya Miss Uganda erina oterera ebyo byabaddewo bireme kukolaki komawo simanyi ono n'ava mu audience n'influence kati bannayuganda mubataddemu doubt ku Miss Uganda nkiyinza omulemesa okukola emirimu gy'alina okukola ki okukola n'atafuna bulungi confidence. Yes. Katoli wama kati yayingira mu social life yatransitinga he has transited mu buno bulamu bwe tuyita mba ikyuli nafa abantu batugamba ikyuli weeyisiza ng'omuto kubanga bwe buliwo kati bali abagenda osigala rigidi be bavuddeko kati Katoli wama has transited gotomulaba nti has transited walolabe ku muntu ava mu parliament nasigala relevant batono siba batono need to be honest from parliament ne space ya parliament twagimujjako oba okitegeera he has come back to the Katoli wamanzi yanyimbidde bulungi Katoli wama and nothing less is expected from tutwalabanga Katoli wama nga tusanyusa genda kusomerera n'ayambala ekinu n'agenda tino ne basoma primary nga balina embuto bwezi you get is a comedian. Do you expect less or more from him? Kwebyo? No. Believe ali bamututte ebirala ate yabitestinga because once a honorable always a what? Honorable. Katete kitiibwa ye akifuna balina competitions zaabwe ne baki basenkubuge kati mulaba akola ku soroti mirundi yagaye mu diguli yafuna y'amazzi ne Katoli n'onfe wanyi abale mirundi yagaye ti masters yasemoogerere yafuna masters mu mazi up to now nkyali shocked naye ekyo si bigambo byange binandiyagadde oyisa wano but bali ba communicators however nkulaga nti Katoli bwama Ashirafu Semwogerere ne basenkubuge bayina nabo personal competitions mu kicho achivinze kyovola babadukanga anu natandika theater nezigwa ne bakola kikati oli ne yesimbawo kubwaki kuba president ne bugana na yero walinga kuba meya ne bigana kati otunula musako yabwe era Katoli bwama yachiva honorable mubo okitegedde as a group era olaba ne egos yayina personal competitions jezimaliriza olabayo honorable omufumbi wa mmere honorable omufumbi wa mmere omu wa betting okitegeera mayinja si wa betting otati mayinja naye bya politics byagana waliwo level esukka ssente waliwo level esukka apartment jukira nammwe mukula mugenda kukula mutuuke ebintu owase ekyo kife mu mathematics awo osazeewo ozimbe nonaazimbe nonaakoleki ogule emmotoka nonaagule emmotoka nonaakoleki kati onaavamu ngaoli agamba makko makko nange agamba nti kanesime mukuwe mpine ngaekimu tutte kusinga makko si kukiikirira wantu bonna naye abantu abeerayo ddi mu bantu
kusinga kansala yawe aba moshi bonna agenda kusinga levo kwakola ki kwali abo bonna abantu bamalaga gwa mbyobuki byobufuzi kati Bashiri yali amaze ofuuka president wa Uja ngazzaako kimusajja parliament ekitegeera yes ekyo kiriwo so mwebyo ebintu ebyokuba nti tuyina greatness zetukako mu life zezatwala bakatolo bwamaniki ne bwe yatuukayo n'ategeera emirimu egikolebwayo n'ategeera nti sirinaamu mirimu Museveni n'amala omukuba baali ne balonda katolo bwamambu asesa Museveni naba beetaaga kuba Museveni whenever waliwo ekintu ekikulu ayina MP gw'aba ayagala akozese nga decoy yayina nga abiriga okitegeera abaana ba MP bajerega lumu Museveni yagamba we are going to have a prime minister of Ethiopia, the real prime minister, leave alone this Kintu Musoke. Nga Kintu Musoke prime minister wa neba kuba Museveni pages neba ba Museveni nzo tokugamba woto prime minister Museveni ndadda n'agamba Kintu Musoke naye akimanyi ti prime minister wa Ethiopia ye president itegeeza si munaye nenga ba mukwano owakitegeera nga olaba mukwogera nsobola okukola okwogera kwange nempitira ku Mako nze nga manyi Mako mu nyumba ye asobola otegeera lwaki namuyitiddeko kubanga gwe mmanyi yes so katolo bamakuddamu oluyimba ate nga yasonga n'okuba Kenzo ngazzeemu olwafire Bongole naye naddamu kyayiwa enjayi ati kugambye Katazi transited si kutta luyimba lwa mwana oluyimba olwedde lwolufu kyayiwa enjayi luyimba ki kyayiwa enjayi anti kati generation gye mugambo egenda kujjako government tesobola when you see trending songs like that manya bya music biwedde anti generation egendera ku bintu bitaliimu eno walumbe yagudde simanyi naafa neffene kyayi yafumbye wanjaye ne bazina tebakyali ku sense tebakyali ku kintu kyonna direction bali ku bugumu okitegeera so long as ekintu kiba bugumiikize go look at what songs are trending nze nabadde envumo oluyimba lwa Kristo Panda naye Dubai baŋŋamba nga tozinye empere tetulina kufuuwa nempale nengaza ate sente zinnemerwa mpere naye omugongo gwa lumazi naye nga okuzina empere kyali important nnyo twali mu vibe naye nga kyegamba era oluyimba nalusanga eri lukuba yes look at the songs ezigenda abantu balwana okukola great songs okitegeera niti zitambula there is something happening nze nakola wano juzi ne Allen Skin ne wolaba abantu abawagira Allen Skin mu reaction tebenkana na bakenzo ng'oyogedde ku Kenzo tebenkana kati waliwo new wave ze okitegeera ebintu gwe byolaba nga tebijja bo be bawadde obuki nti omuntu yeegaaya ne bagata omugambako era obalaba nalabye ne ku trending atudde alina ekivira weki abaana bateeka migaati okitegeera abaana bato n'atambula n'eccupa nti simanyi bulandi really waliwo ekintu kye balina okuteeka drawing naddala mu aba media kubanga interest zammwe ate kati zikyuse nnyo just kintu kyonna ekitambuza emikutu gyo kyogenda nakyo naye later on wagenda bbaawo sikulutuni mbabuulira ojja labanga era abantu aba media abamu balina ebintu bye bafuna eby'amaanyi mu endorsement okusinziira ku biki bye bateeka ku mikutu ki naye ojja gendera kulaba ng'omuntu aluddewo ebbanga naye nga talina endorsement ezo because gwe buli kyosanga kyokola ki kyoteekawo kati champion good really omutunuulira n'owulira ennaku eri abazadde naye yennyini ng'omuki ng'omuntu kuba zino kamera creation bagikuliyetinga nejja monster muggwe nosobola ofuuka ekyo ekintu kati the character you play kyangu nnyo olemeramu eyo ki kati wogitandika oli mwana muto nga ya cupa ya badimani nja kukuba towa bantu kitiibwa asonga mu bantu mwe mulowooza mbu content of which siraba how content it is I don't find him any funny naye ndabamu monster mutuki mutu yazi especially zino namba za social media senga zigaana okukula frustration omanya agenda gyandolinga ati senga karakita yeegaana
golowooza agenda wulira atya olwedde mumusampolinzeeko ku how good it is senga kigaana senga afuuka nga talina mulimu naye ng'awezezza emyaka 19 ne bamulaga kubanga Facebook zigenda vaawo video kati alabe ku champion gudo alabe ne ku walabe ku mutabani wa gundi wa Abdumulas Ricardo lozakati alina ekizibu Ricardo wedda n'omupya n'ono balwana because buli wajjukira Ricardo yes ono Ricardo yeewunya lwaki abayagala nnyo Ricardo oli tebali kwaliwa kono n'ebizibu by'ensuko byegasse kati mind ne taata yakoze eki do you think Ricardo asobola okusiima Abdumulas naba abaana bajja tuuka banyigira aba YouTube channel abo kubanga oli mu myaka egimu guiding naye mubuuza weesesa aliyata champion good kubanga goyagala mujjamu the views but blame ogiteeka ku mwana ogiteeka ku bazadde ogiteeka ku gwatambula naye nkiteeka ku baleni skin okubeera nga talinaamu ate tannatukako si muto just ayagala kwakitinga buto okitegeera wadde nga si mukulu nnyo naye si muki asobola okutegeera nti champion gudo kyakola kijja mufuukira obuzibu naye yennyini. This is what happened to Chameleon. Creating Anirule boys. Kulasti yafuna ki. Tebamuvuma. Aina gwasobolako. Chameleon ayinza okukyusa Yangamulo. Bwamwesimba mu Yangamulo akola ki. Chameleon ayina kyayinza okugamba kyayinza okugamba radio. Wizo. Okitegeera. Naye nga yandiyagadde ki by now. Yandibadde atuulaka Melody n'agenda okukola ejjinja Wizo n'akola gundi n'akola naye olwokuba tetulina ego tetusobola na create naawe bennyini tebasobola creatinga ki label nti okyuka nga tokoowa Don Jazzy ali mbayimbi abagagga talina na byayimba naye just income kagambye agenda kukola record label eri serious ate nga ne zino omanyi lwaki aba n'obwana 7 nga bonna bugenda okola gundi awangadde atya mu Jamaica Bontekira abana bangi ebyo bya ego abivaako because oba ku ego you are low. Every person abajja tuuka babe good better even in a sente zeyongera. This is why a sente Cristiano Ronaldo zabadala bange zamaanyi bagenda gula Mbappe ne wali asiriire okitegeera ne Mbappe mumubeeko bajje bagule Bellingham Mbappe asiriire ensi evolving. Do you get it? Sente ziliwo today, it's about tomorrow. Aliwo today, you can't be there for long. See a goeka. Yeah. Nina akantu kenjagala okubuuza. Kyakala ng'alemeddeyo mu America. Ate agenda kudda. Ngaddawa. Ali Sweden, ate ali America. Ate awadi ya America, oli ali Sweden, America, oli ali Sweden. So wakudda. Sirowooze ennyambala gyalimu n'ebintu. Kubanga awadi bagigaba leero bwe baba bakuyita buyisi oba ne stipulated time eyofuna awadi lookola ki kubanga osula mu hoteri wamulabako mu hoteri yonna yali ku botiki n'afuna awadi ye entebe gy'olaba atuddeko bwati wansi ey'obuti eyo ntebe ya train mu nsi ya Europe train station train tunnel wansi kitegeeza musajja station ye waggulu gy'osasula nokka naye gyokka ng'ogirinda zeezo foomu kati awo omulaba atudde bw'ati ku ntebe ey'obubaawo omulabyeko ekifaananyi ekyo eyo ttano ategeeza alinda train underground train yejja ekitegeeza musajja oyo yadde mutuufu penge yagaye nti amisi Kigundu ayika yazitegese eki ayika yazitegese nti omwana ennaku zino abadde ssebo atembeeya nnyo obutabo era tava wa miss abantu bonna bagende wa miss naye tali responsible to their content or well-being kyagenda ne penge yennyini ayambala bintu byale bya miss
Sidi abamu. So Amisi is for everybody. Kitegeeza kati Jose Chakala Uganda tumusiibula ayinza obutaddira ddala n'asa. Era ne bamiko oba ne Miki kati olaba omanyi TikTok eri fast quick and see naye esizinga mangu. Kati oyina prioritizinga. Today oba ogenda livinga ku content oyina mukola mu Luzungu. Yes. Era olaba omwana wa Dubai vibe UG bamusasula kuba interview azikola muki but if internet esasulanga you don't use multiple language but you have to prioritize to make a priority mpezeza 1 million views nkoze ntia okitegeera yes kati semanya how they are going to sustain them kwa olaba busikiti bwabwe baba bazanye ebisere bisinga bwaba Nigeria oba wabula baddamu budde mu Uganda ate businga nnyo nnyuma mu Uganda. So I'm still struggling to understand oba banaasobola okuba fane mu Luzungu as they are in Uganda. Also difficult to tell whether abadde balaba million views ya Uganda oba ya all Africa. Kunamba etambudde mu Europe ne bakadama kiri possible nga million follower yaba na Uganda. Ate singa babukola ne bateekawo bu zero tags wansi. Era olaba kati skit ne Miki nalabya agezaako kati za Luzungu. A transit is ategedde. I need to take it another step. But what is important is will you stay funny as Miki? Yes. Oyinza okubanga kati nakyo kituufu ngo growing nga olaba Kenzo. Kati ta concentrating ku luyimba lunyumira abantu. Concentrating ku YouTube numbers and good video. Kubanga already funny base agikola ki? Kati charge feeding a good video na new. Whether you criticize or not, but it is new and a new video. Waliwo abamu ku bawagizi babakwagala ennyo naye bangambe wenkulabirako nkubuuza ekintu kino. Lema mukyala mufumbo. Naye ebiseera ebisinga atambula ne babitusi. Oza chemical kyeri awo. Ate wali chemical because she needs babitusi. Babitusi bali in touch ne reality. Ate yali out to touch. Alikuwa out to touch. Yes. Kati babitusi bamuzaamu ekya youth n'ateerabira nnyo. Okitegeera jjukira naye ayinako gundi ani eno muyambi we Namulondo Eva. Yes. Kati Namulondo muwala wa vibe ate akula buki bulungi botunulya Namulondo. Yes. Botunulya Namulondo ku myaka gye ne wali is still growing well. Kusinzira katanazaala kwa si muto wadda. Yes, azanye ku mizannyo Namulondo nno. Ayinza kuba ine emyaka ng'emeka nga obotebereza. Ne mu kiwani yakola kati kyegamba atuuka myaka 3 era nga Rema plus 35 34 naye akula buki kuba mumpi. Yes, abakazi abampi there is a way they are stout on the ground. Era ne baaneka nsime kibayambye okuba baki ne woba lusonjogo olaga mangu. Kakati Namulondo akula buki bulungi ate muzinyi mu mizannyo gye muki kati akipinga Rema mu touch ye yalina interest mu babitusi. Naye abantu bagamba nti omukyala mufumbo naye basinga kulabibwa kiro mu matumbi ate nga tebayimba bali mabaala. Anti kati balina okudda mu reality out to touch agizeemu atatajja genda mu ndongo. Kati amabaala gakola ki gajja ekiro kyonna. She has to come back to people kubanga ati wobanga ocompeting abachozen Becky akola bu content ku TikTok oyinza obutakiraba ne chozen Becky yayisa Rema da wanjisebo. Yes, Rema batambulira ku kitiibwa kubanga mu mikolo amukwata buki bubi nnyo ate ne mu kuturavelinga aturavelinze ki okubeera mu touch ne ba population ali wala inga atazaalanga na baana babiri omu.
So kati nkugamba nti Rema gwe atakiraba olw'okuba gw'omuwa kitiibwa oli faani we erinnya lyo ddene naye nga ye ng'omuntu atandise okiraba nti nzikirya kubanga kivulu ki ekibaayo nga Rema bw'oba tomulese tekitambula ne bucoze ne Beki kalange kaleme butajja kalina amasannyalaze bwe gatyo kacoze ne Beki. Yes, coze ne Beki alina amasannyalaze era ne coze ne Beki kati omutima gumukuba buli sister we yazzaali washonga naye anaakola ati gumukuba kubanga oli baga Muganda waba amaze otambulira ku linnya lyo hafuwe. Yes, ekyo bola coze ne Beki tannavaayo wadde omulaga ensi wadde omusapootinga kuba kitegedde oli amaze kulaba linnya n'ali kuba wakati already kasitaga sister wo ng'atandikidde hafu your name ba Mickey Wine tobalaba bonnera batandika hafu nemu ya Bobi Wine ndakubanga Mickey Wine yakonerawo wanjisebo yakonerawo nga afulumiza ku anti overview ne wafulumya golaba lwaki ategeke concert nopi ya manyi lwaki ategeka concert kyogamba bategeka concert talina kyajja kukungulayo ati nkulaze mathematics kyakulaga numbers don't lie mathematics akulaga nopu eyina fan base yaki yamanyi. Why doesn't Nubian kutegeka show ali busy mu kibiina talina nyimba n'aba nopu bakimanyi talina nyimba backup artist woli bamwagala lwoli tebamwagalangako singo ki ande dire ne Mickey Wine amanyi bannayuganda naye tebamwagalangako bamwagala lwa blaza wani ayinza oyimbamu oluyimba era ne lunyuma ne tayinza bayita ne bajja ate erinyi kayemba kuba naye yakomyewo ekyo kikonwa Irene Kayemba officially yazze mu music kati nze kubuulidde ogambye akola ki kikonwa sente weziri ne video nungi naye bannayuganda waliwo bannayuganda we balabira nga mwagala bayuzinga Kamiliyoni we yayimba babuuza bapalaso obuzibu bwe bayiseemu abantu waliwo babuuliza nti olw'okuba gundi ayimba okitegedde atagivanga ate nga mu studio gyali ali mu kukola nyimba tezituuka yagivaamu yabufuzi ki eno akyaliyo nkotidde tukubye oyo yadda mu studio takyali mukulembeze naye akule juzi yayita meeting y'ababaka ba Nuupu bajja 26 temwali wa DP block n'omu abakyali mu kujjanjabibwa Bashir anti nze kubuulya buli kyombuuza nkubuulya juzi yasamoninga ababaka ba Nuupu 57 wajja 26 abalanga bali biwundu banyiga ekyo sibimanyi kuba nze sikola mu malwaliro nze kyemmanyi nti kyenamanya bajja ababaka 26 teyajja mwali mwogo ow'entebe yekka oba baali bize nnyo simanyi naye kati bize ku president negunte yajja lopu nkugambye mu DP block waaliwo omuvubuka bamuyita Kabuye w'entebe namboze naye nkuti ate empala najje balina ne Bobi Wine ogimanyi ate Bobi Wine yagenda oluzinga namboze tamusobola namboze Bobi Wine asole namboze namboze kagumba kangege tulaba we yefuze balometa genda ko owulire waliwo be yagobako bala mutaliddayo kati nekulaije omushana panelist naye nkugambye yefuga program ne zambaale tasobola moderatinga namboze yekolera erinnya ery'ekitiibwa mu Uganda ayina erinnya ery'enjawulo ne mu lutalo woogendamu naye omaliriza gundi teyamwogeddeko Abedi Bwanika accusation ya Abedi Bwanika gye yakoze ku Namboze nnene ne kaasirisewo obusirisi naye Abedi Bwanika tajja kuyitamu wantu wonna omuliro yaguulira kati yaguwulira nti waliwo omuntu akola erinnya nga ne w'omwaki abayimbi babba ennyimba waliwo omuyimbi yaŋŋambye nti gundi yanzibye oluyimba namugambye bugambi kola olupya namugambye kola olupya kubanga Mudula simumanyi ng'omubbi waki w'ennyimba naye ate namugambye mweno respect namugambye lwo lutambudde ojja kukola argument mmeka nga olwo lukola ki era yabadde kyali wange weekawempe nga munyiivu naye namugambye ekintu eki kubanga yampeereza olulwe nemugambye tugenda kudda mu bino ne bino naye nga kola siti luli lukola kisente luno terukola toluyimba oluki olulala naye nga simuze muki mulungi siyinza kukaayana oba kukkiriza I can neither deny
nor refute. Isma Olaxess mukwano gwo yagenze mainstream nakangubi kati sewo presentable kumacha uwa nakangubi Jennifer full figure. Congratulations full figure bambi omanyi media yetaaga kwa isolating yali kubukedde sekyo nakuba omuntu engombe ne bamufotora simanyi kyabaawo balwana n'omukozi bw'aba yalwana alina okweddabulula wabula kyenjagala omutegeeza full figure congratulation okufuna omulimu morning show ne professor mulamba mirundi yagamba sekubuge yasoma mazi naye oyo mirundi wabula kyenjagala okugamba full figure kiri kintu kimu yawula YouTube interview Facebook live net TV station yawula ebintu bibeka era ndowooza obadde olaba TV nga tezikyakuyita why abantu bangi tebaawula Facebook live YouTube interview ne TV has a different decorum. TV eri nti bakuyita ne gwotakkaanya naye naye mu space ya TV mwina tuula ne mukkaanya ne mupresentinga kuba muba muli mu presentinga bw'oba otudde ku TV toyogera bintu by'otayinaako bujulizi na bukakafu ebyo osobola bikola ku YouTube wawwa naye bujuli wokola damage ku muntu ku TV evolving abantu baki bangi nnyo kyovola banga MC Cats waba ayomba atayombera ku NBS afuna channel zanaakola ki so mbadde nkusaba ofune enjogera ogamba abantu ofumintiriza nawe tandika okukola ki ofumintiriza waliwo ebigambo ebitakyakola ku TV obyogeddeko abantu ne babiri okay neyiga engeri gye bakola ki kuba omusajja akwesize ne TV ye mulimu gwa kumakya okitegeera webale kuba mukeeze nze nkwagala kubanga okuva essalama paka anti program yameka kitegeeza ozuukuka mwenda akatayimbwa siva liri kumakya ogambye mulimu ki akola show bbiri ne wavayo Facebook live mwenda ba MD ne ba HR bajja bawalidi ati waamaani kubawo otunuza omulimu mutamale mirundi ate nga mirundi akolagana ne bujingo yakava ku graduation ye ne bakurashinga kitegeeza tomanyi oyina emitendera gy'obuuka bw'ogenda ku mulimu oyina okubaako emitendera gy'okola ki kinikalisa akolagana naani okitegeera bosi bange balina enkolagana ne baani naffe tuli boogezo nawe oyogera ne bagagwe damulayini okitegeera oyo muntu waffe okitegeera so oli ku TV gendera ku mulamwa full figure alina nnyo omuze ng'ono akyayogera nowe n'okola ki n'ayogera n'alwana era nze kintabudde nnyo naye ne kaye yaguyina nga buli muntu bagenda muwa time ku TV bagibala teweetaaga kupapira muki muzindaalo wo munno ki era kyobalaba ffe tusigadde tugenda ku TV okwambala ne tugobako abaddugala babbajjo tugawo olidda sidda naawe ebyo mugenda muwoza mbu simanyi ndi muzadde ndi mugagga siina nyambala oba oli mugagga atalina nyambala genda mu balunzi b'enkoko gye bali abagagga abasuubuzi ba sipeeya aba holodingi ate wobeerawo mbu simanyi ndi muzadde tulina obbalirya genda mu mboozi z'abazadde TV muzitulekere naye nga tulina olabika obulungi tuwe pikica ennungi abaana abato abakola ki ne toyinza kujja ku TV akatebe bakakukoledde oli oti n'atuula ati ali mutta mu bisando ebigere byonna baali mu kyalo byavaamu no mamuki mulimu ka video akalabako baali babinkana ne bitone ye kitole omuyimbi namuga ajja muteeka wansamu
nabiraba byonna naye kyenjagala omugamba kati oyina image ya Salty media tebajja kukkiriza kujja ku makya ng'ate olw'eggulu baawulidde ebigambo ebyafulumya okitegeera kubanga obaddewo exchange nga simanyi ne junior naani olina omumanya kati olina omuki yes omanye omulimu abantu bagwagala tebategeera mulimu kyova yaffe ab'emputu twakola kampani zaffe naye anaawangalayo kuba ne KBS baali bagumuwadde ne bafubutula waki anaawangalayo kuba ne KBS baali bagumuwaddeyo ne bafubutula anti kyegambye ethics za TV ki endala nti ofuluma ne TV naye ate n'oba ng'olina ku byo naye nga ate okyalina image eyo nti olina zambaale byatakola ne waba afulumye TV okitegedde yes kati oba onoosobola okimaintaininga congratulation nekyo ekisinga omusumbu ekisinga omusumbu wa fulufiga alowooza okukaatiriza ensonga ye alina okuteekako ekizampo kati bambi ensonga ye oluusi eba nga nantuufu neyeekanga ng'ekizampo zaapuulinze zimutadde mu mbeera okitegeera ayinza okuba ayogera olina muugwa katonda agamba nze natwalayo Gichuli netwalayo ne junior netwalayo ne Kasuku okitegeera Gichuli n'agamba wangi gundi okitegedde multiple examples zimuleetera obuzibu naye ng'oluusi intention ze ziba ki ntuufu so kati kyenjagala omukubiriza kiri kyangu buli wawulira nti oyagala kuwa example weeweeka example yes bw'oba ogenda kwembase ng'ogenda kyusa date ze ezisinga mu bintu ebisinga bakugamba kola date eziri common z'otalyerabira Christmas okitegeera Independence Day nga teri kuvamu ki noyinza okukola date myaka 5 nga bakuwa empapula n'oba ng'olina kyoyagala okujjuza nga olupapula lwe wasooka tojjukira abazungu awo baagalawo